gwengendo okuleeta nga tutandise campaign batugamba mu November ngenda kuleeta bwino waliwo abatajja kuddamu kusitula mutwe wano tugenda kuleeta wano nga tuli mu lutalo luno nga tuli mu lutabaalo luno waliwo abaali badde tebajja na batawaanya nti babasaba kalulu bajjudde ebikolobero bajjuddeko bakwabudde kino bakwabudde kiri omu bw'agenze Makindye East oyo mumumanyi yagamba nti alina byalya alyaki oyo alya ebyo n'agamba kati gwe twala eno gwe twala East batudde eno babiri gwe twala East nange ntwala West mwegabanya byabajjajjammwe mwegabanya bwe batyo temukkiriza bintu bya bujeta nti bagenda bagabana bugabanyi mwe musalawo mubalage nti mwe muyina obuyinza birisi byakwegabira Lukwago yandabeera Saamugoba kubanga Museveni yamuwa ssente ze zonna ate nga teziri mu bajeti ya KCCA abantu ababuulira ekituufu yamuwa buli kimu n'amugamba saba kwata nkusasudde kwendekera Kampala malojjido bwokanya n'avaawo kyobula bamuwa ssente ze ki zonna amanja akinze Sun indirect message Lukwago gyagezaako okulwana ng'akuba NUP kitegedde nenga Lukwago emabega Lukwago abadde ali mu tulimbalimba nti bagezaako kwogerezeganya ne NUP fene tubuuza onayogerezeganya ddina kibiina okusobola okulaba nga mutuuka ku nzikiriziganya mutambule wamu nga almost Mwami Kyagulanyi kati yakatambula region namba agenda gimala kitegedde bw'oba badde oyina impact kubanga FDC yali etabadde mu bitundu ebyo ebimu kitegeeza Lukwago wali badde otambula na NUP ate atambula na independent ya midwa card anti kyengugamba kitegeeza oli mu kulwana ekibiina kya NUP indirect katokomye ku indirect ozaddi beyannako kubanga twamulabye nga alwana ne balimu ezo Lukwago atandise omanyi waliwo kye bayita okweyambula kati Lukwago yeeyambudde ensi ebadde temumanyi amaze ne yeeraga misana ttuku Lukwago omutuufu kati ensi emulaba so oli gwe w'okusaasira yagamba simanyi engabo ya Kampala simanya yalwanirira ekibuga mu ssaawa zino ng'anoonya akalulu akamuzza ku bwa Lord Mayor yali badde atugamba nti Lukwago bino byenkoze bino byentuuseeko omyaka 10 n'emeka 15 ffe banna Kampala tetwagala kuwulira Lukwago nti alwana mulya nnyama alwana ababaka betusuubira nti ate bagenda okugattako value kuba tuli mu kulwanyisa Mwami Museveni n'obukulembeze bwonna n'abantu be kakati NUP nga leading opposition party bweba yakutte neewa ali mulya nganda Makindye East Makindye West NUP neronda Zahara nga betwagala okwesiga n'obukulembeze bwa NUP gwe agamba nti oli opposition ate nga bw'olwana kitegeeza waliwo red flag etulaga utamanya kibinnyo kibinnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%, golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola nga bwe yakirabawa tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibinnyo bino byeyogereta kibinnyo obutasoma. I'm telling you kibinnyo obutasoma. First of all, amafuta gano from extraction waliwo abajja ne bakola exploration. Bwe bakola exploration ne batunza bana abagenda okukola upstream.
upstream be bagenda ogasima total ne sino kakati goli mu kugaba 10% of what percentage of what percent oyo omuntu eteranga mu studio wano chovola mwatukola bubyo butafuna yagambye singa bunyoro tamanyi eringa Dubai tamanyi anti because amafuta balina yeyo ne government tebawako wadde 10% bayita village excitement ani yeke nyini yakyogedde mwami Kyagulanyi alina village excitement one tali knowledgeable endagaano efuga amafuta eri governed by the production sharing agreements ze mwasayininga ne sinoko nendala nga temune extracting amafuta gokimanyi government eri mu buyinza tugenze ne tugenda ngo tujizuula nti ezze sayinenga contracts nenga zifevalinga Mwai Museveni n'abantu be abo mu nnyumba ye tugenda okunoonya contracts ezikoleddwa ng'abazirimu ba mu nnyumba nsereka yagala tugamba takimanyi mbu temukyusa amateeka gasayiningibwa wa mu Uganda twakera ku machanga Mwai Museveni yasayininze bakole eddwaliro eri enaggulu nga bawadde contract yani Pineti omutunzi w'emmwanyi otegedde eziva mu mwanyi nga zimbe mu government ya Uganda ekulembebwa Mwai Museveni owulira Nsereko Muhammad taddamu okulimba banna Uganda nti contracts zetulaba ezisayiningiddwa zetulowooza nti zentuufu twali wano nga twogera ku kambere bagita jesi biki gibali bawadde ebya traffic ku nguudo wano amma president abiyimiriza ojjukira bulungi twagenda oginoonyerezaako parliament yagiganda ne kampuni nga balaba tesaanidde ate wamachenva nkwaga ne bagikolako research Russia Nsereko wabagamba contract zasayiningibwa waliwo eri recent ebawadde signing etandise n'okukola president n'agiyimiriza kitegeeza ne Bobi Wine asobola okujja n'ayimiriza byalabanga tebikolera Fountain of Honor mumanyi tebyetaaga kusoma nti wabikola minanga bya tebyetaaga kusoma it's an order bwabanga omuntu yes bwabanga omuntu asolokera ku macha n'agamba bwe bamusalira akalabba musonyiye mu mujjeyo otegedde what about a contract jasobola okugamba it was unfair to the country to the country citizens. Exactly The other regime was benefiting in this guys put on hold we review the contract. Let me give you another example. Umeme badde ne contract running for some period of time. Bagenda ne bagamba bagikansolinge bamuliyirire sente tebazisa mu parliament. Tebamuliyirira. Nedda mikono gya UDCL. Kakati omuntu waba yateeka mu sente government esobola okufuna sente nesasula omuntu ebintu ne bidda mikono gy'abannansi basobola okubenefitinga nga balina okola ki kubenefitinga kubanga osobola kirabanga osobola okusasula omuntu mu short term ne mu long term nga kigenda bagenda kuba exploiting abannansi emabegawo waliyo ekintu ekirala ekijja kuvaayo ekyo ki otegedde so Nsereko aleme kutulowooza nti tulowooza contract esobola okyusa bino ebintu ebimu nero tebyetaaga kusoma nnyo just common sense na kutegeera nkugazereza ya umeme eri recent umeme eya express oba police biki penalty penalties ezo so bisobola okukyuka Nsereko tatulowooze santi no gano mateeka ga Bible bagawandiika nti Katonda bwe yagamba basoma omulaba obutasoma nga bwe kyali bwe kibeera emirembe n'emirembe and there is what they call nationalization. President najja n'agamba buli company badde private they are all nationalized kati bya gwanga. Museveni yajja wanasanga nga tulina gundi zaffe ebitongole byonna nabiteeka byonna nabigira nabi privatization byonna ne babitunda abantu tebakaanako teyabitwala kitegeeza Nsereko lemetulumba nti tugenda kusomera ku mateeka fountain of honor abana obuyinza obwenkomeredde so Nsereko talowooza nti regime empya enajja ejja kusigala nga etambulira ku regime yani ya Mwai Museveni Yaze mayinja tuyibiddemu mikwano gyange gyonna bajja kujja mukyala wange ono mumumanyi ono mukyala wange ate mukimanyi nti mumwagala naye anjagala ye mukyala wange anyambako
era bwe mbasiriwa ekyotera annyambira ddala okulaba nti essaza libeera wamu abantu baffe baba batuuseeko ewaka. Njagala kwebaza omanye obudde mutukwese, njagala naawe oddeyo otuuleko. So Haruna Kasolo ng'omusajja omusiraamu, abakyala bonna betwogerako bano bakyala be batongole babe baamira bakyala be batongole koza Amira naye aba musiraamu yabawo noli Aisha naye aba Amira musiraamu. waffe ne Masaka wano wa kirimya bisanje awo we yamuwoowa omukyala omuyimbi naye abakyala bano abapya abato baagala nnyo okwemulisa okukavalinga abakyala abakadde. Si bakyala bakadde, abakyala basookawo. Kati jjukira mukazi wattu oli tayimu limelight. Kasolo alina dokita ono ayagala okwemulisa, alina n'ono Amira ali mu limelight. So baagala kulaga nti omusajja bakoze ki waabwe. Kati n'abakyala bali kyova oli omukyala yazze, abakyala asigala agamba naye gwenze atandagamu bantu kiki kiki ennyo. Yali Kibaki Kenya eyo mukyala we yamuleeta n'amugamba yamugamba I brought you here at the press conference tell them you have no co-wife no other wife other than me. President n'agamba I only have one. So yakasonaiza okuba yagudde mu mbiza Kibaki. Omukyala ayagala kukakasa abantu nti bano bonna abakulabye ne ku status gy'oliko singa teyalinze tewali tuuso because olaba Kasolo ebigambo bye badde ayogera wabiwulidde ono mukyala wange ye mukyala wange wessiri ye musigire ensonga zonna za constituency yakola ki yazimala omukyala amugamba nange mpa ku mayinja. Minisita Kasolo bamukoze ka Kibaki mpa ku mayinja okitegedde. Bana abakulabye essaawa zino ng'ofuuse minisita ne bakulabanga ekyomuwendo nze nkutaddeko ettaffaali twasulanga mu kayumba akabi nze nkugololera nze nkwoleza nze akufumbira ekituufu kiri nti bano bakulabye otuuse konnyonnyodde bano ababiri abadde balwana bakyala bafiruta. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusiza biki ebitambula mu ggwanga. Olunaku olwaleero between the lines kuba tochi mu nsonga ndi ne Munnamasaka Faruk Ali wabula nga nyongera okubajjukiza nti nno gwe wenna ali eyo ng'otulaba kozesa Nana bw'obanga olina obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguba owonya akamwa bw'osenye buno bivaamu omusaayi kozesa Nana. Naawe atannalwala tugenda mu season festive season ya kulya minyama amannyo gawagale ng'okozesa Nana obe ng'osobola okubeera ddala nga tebakuguza kapa mu kutiya. Sangibwa mu supermarkets, clinics, drug shops wano mu ggwanga Uganda. Ali emitala amayanja obatunda ebintu bya wana Uganda osobolera ddala okubeera ng'ogenda ne weefunira Nana Herbal Mouthwash n'abeera ng'asobola okuyamba. Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu by'enjawulo naawe osobola omukubirako n'abeera ng'akuyambako. Tolina mikisa ababbo banja tebakusasula olina ebikutawaanya ebiva ewaka emirimu tegitambula bulungi. Haji Yasin Kiza ajja kusomera ku ddwa obe ng'osobola okubeera nga ddala mu butuufu oyambibwa. Faruk Ali buuza kuba tulaba between the lines kuba toki mu nsonga banna Focus 360 the final channel mbabuuzaako olunaku olwaleero mwebale byonna bimutuusaako engalo n'emikono kaseera ke tulimu kakanayo kyani asigala talaama ke kaseera buli munnansi okulowooza ku ggwanga
bwayagala libeere emyaka 5. Emirimu gikolebwa mikono na ngalo byokka, amagulu go tegagendako. Emikono olumu n'engalo. Abasinga bakozesa mikono na ngalo. Wobanga oli futu soja. Naye emikono gikwatako. Waki tebagambira ddala webale gyokola gyotuusaako omubiri ne bagamba engalo engalo zezitera okukola. So njagala kutegeeza nti bannayuganda akaseera kano ke tulimu kaseera kazibu nnyo, ke kaseera k'olina okulowooza eggwanga oyagala libeere litya emyaka 5, era emyaka 5 gitegekera emyaka emirala egy'obulamu bwo, kubanga tomanya oyinza okuba ogenda kuwangala myaka 5 nga ye future gyolina okuteekeramu ate abaana bo n'abazzukulu. Amma hano manyi ffe tuba twogera tuba tolowooza oba tonnakuba wali ku 10 tolowooza nti ogenda. 5 giyinza okuba gy'oliwo gy'ogenda okuteekeramu abaana bo n'abanaddawo. Kituufu kitegedde nga gyokka gy'olina. So olina ogirowoozaako nnyo ng'egy'obuvunaanyizibwa naddala tuli mu kaseera ak'okulonda abakulembeze. Kitegeeza ki? Bannayuganda bonna gye muwangaalira all walks of life tubategeeza nti kano akalulu kadina kinene nnyo gye kaditamininga kubeerawo okwo, obulungi bwo, ebintu biganye, bibi, londa, genda olonde. Waliwo oluwe yambuuza luli bwe twali tukola sheeno. Nakubuuza mpozi tulonda ki? Nenkugamba ambuleera. Nakugamba mpozi tulonda ki? Ambuleera. So waliwo yagivuddeko. Yaŋŋamba Faluku naawe obuuza kye tulonda. Ne mugadi twemo tojja bitegeera. Omukulu yali ayagala amukooke sanze ng'alowooza nze simanyi gye tulonda. Nze manya ebintu bibiri. Londa ambuleera, tolonda kintu kyonna kya yero. Agamba tolonda kintu kyonna kya yero. Kati omukulu oli gwe njagala okutegeeza. Njagala kutegeeza ku the final channel kwasaaka mubuusa. Kati njagala kamutegeereza wano nti omukulu ono nali njagala mwokesa mubemu ebiziri mizairo ziri zennyini enkambwe. Nze gy'otabadde waliwo akayimba kano. Bobi Wine, our only hope and only hope we have in him. Oh, Bobi Wine. Oh, our only hope and trust in Bobi Wine. President Bobi Wine has been here for us. Let's put trust in him and vote for him alone. Oh, Bobi Wine. Our only hope and only hope we have in him. Ani yali amanyi ndi Uganda erituuka ekiseera nga akayimba ka Christmas kabyabufuzi. Oba twebaleeta oluyimba lwatuliyambala engule. Nongamba oluyimba lwa ddiini nti oluyimba lwa byabufuzi kati ne Jingle Bells kati sebo omusomesa. Yakozesa n'obukugu omusomesa kyemwebazaako. Abayizi be talina face gye yalaze naye kennyini teyeeraze wadde ate akasomero bambi. Kakati nero kantandike katonaawo. Olaba njagala otunuulira abaana abo. Abaana abo abayimba. Abamu balina mu bigere abala bali mu niigiina. Njagala otule class abaana mwe basomera n'environment. Soko gye katono. N'environment. Omuntu ali mu status eyo nga gavumenti ekulembedde abantu emyaka 40 nga tesobola na kuzimbira baana class ne basomera ne blackboard kwe bawandiika ya kitundu. Njagala otunye standards of living za families abaana mwe bava kubanga omwana endabika ye ekulaga family mwava ne bwefaanana. Kitegeeza nti family z'abaana ne bafaanana balina okulonda obukulembeze obutusobola okulabirira abaana. Twogera ku byenjigiriza. Bannaffe b'abaana bwe bafaanana bwe batyo basomera mu ssomero bwe gatyo. Nero bana abasajja abali mu gavumenti n'abakyala omuli bannabbanja ne banywanyi baabwe tubasasulira buli kimu okuva ku mafuta ge bavuga mu motoka zaabwe. Ffe tusasulira abaana baabwe school fees, ffe tubasasulira emmere gye balya, ffe tubasasulira medical bills n'ebirala. Tebalinawo basasula musolo.
anti bayinza okuba babifuna on merit nti bakolere eggwanga anti wuliriza gwe musaala gwe musasula tebakoma ku ebyo n'ebyali badde bidde effe abantu ne babibba awe ndabidda otegedde nga bamaze ofunayo byonna nogenda kulya n'ebyabankuseere n'owulira prime minister batutte begabidde amabaati bwe gati minisita ono kitutu batutte gano naye ng'ogenda okunoonya project bo ze bali mu kukola bazimbye ebizimbe nero njagala kyogera kino nga sinnagenda wala eno gavumenti ya Mwai Museveni abakulembeze abali mu bifo ebyenjawulo ye gavumenti gyensinza okulaba nero abasajja bazimbye apartments nero abasajja bazimbye apartments njagala ogenda otuna ebitundu byonna ebitondebwawo ebipya n'ebiriwo omanyi omugaso gwa apartment soezo zinnyonnyole bannansi nange nja kunnyonnyola kyemmanyi nze okusinziira ku research gye nkozeeko apartments ezo za money laundering ebiseera ebisinga apartment ziyambuka ne zigenda mu birenga naye tekuli asulako naye ng'olaba amala kinadda ku kinamala kino kati sente zino eza gavumenti we zibula akawunti ziri ziba ziyingiza nti ebizimbe besasula abapangisa anti nero n'ekirala ekintu kubanga nero abasajja babakolako research nga sente bazitereka mu nnyumba nga bazifuuyira nozifuuyira kati sente ezo batuuse nga abantu babazibba olumu nga batandise bayingira mu maka gaabwe ne bakebera ebweru sente bazibagobyayo ezimu kubanga bw'ogenda okulaba sanction zino ze bagenda babateekako genda okusaba omuntu akawunti se baziblokinze takyalina access kwezo sente kati bazikomyawo wano ewaka bazikomyawo batya buno obukampuni bonna obuwulire bwakafuna obuwola sente z'abo abasajja exploitation eyongedde bo apps bonna boolaba kuno ku Google Play Store bwabwe be bawola sente kwa buno mu profit kati endala kye bazikoze bazimbyemu apartments zonna mu bitundu byolaba zikyanja zibulindo makimbye salama juzi nabadde ngenda wakiseeyo bazimbye nansana banna otunuulira ebizimbe nga biwanvu biringanga kati nero emyaka 5 ejja omuntu okubanga ava nansana ajja kuba wanja kati nero tebafaayo oba mulimu abaziyingira oba tebazirimu sente balina nyingi tebalina kyazikolamu na waziteeka because businesses zireta sente zikola ki teziriwo ekintu kyosobola kuinvestingamu sente zo zeriyo assets ezo nolekaawo omukisa bagujamba ebitundu ne bikula olumu bafuna aba Nigeria abasomali aberitria abaziyingira aberanga sente baziziza mu bantu wadde bazibbye kyemanya abazimba abamuna Uganda n'enkulakulana kikyotegeezo zizza mu bantu nero andi luli babadde baziwa bazungu ne bagula ebyo mu byabazungu esine takulakulana naye babeera babbyeko ne batandika okulaakulanyako ku kikyotegeezo omanyi bayita development nero bw'oba oyina emmotoka yo ng'ogiguze ng'etambulira ku luguudo yange naye era ekuyamba enyamba ki wempa omusolo ku mafuta g'ennywa gavumenti nekugulira eddagala saagala olimbe anyway njagala tusooke tubeeyo naye ebizimbe birabika bulungi olinako kikyo nze munnange ne bwafuna nsanyuka ani omuna Uganda ani wayi onkutaakataka naye katutandike sho tuyiseewo buyisaawo naye ng'oluddewo olina obusungu buba ku ggumba reality abantu gye bataagala kuwulira kale tutandikire wano wano nze nampangisanga tutandikire wano tutandikidde yajjanga wano nze nampangisanga nga tuli mu nfuufu Salimu Salo kaleese olunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo Salimu Salenga nga Bobi Wine yayinza obutakaleeta obadde ki Nabbanja yatutte ennyonyi ekakumi yajjanga wano nze nampangisanga Bobi Wine nga talina adde omuntu n'omu naye n'agenda alabe ku nnyonyi ye reasoning gundi ya Nabbanja ng'akugamba lwaki ennyonyi yabadde mu kisaawe yabadde agenze kukolera abantu be bajja okulaba ku nnyonyi abantu bamubuze he wanted to take advantage najja ku kisaawe ewali ennyonyi wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi
ne pikipiki abamu bavudde mu bende abantu bawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa Mogolo Prime Minister nga ajewozaako ku by'ennyonyi eyateereddwayo abadde bagenda okukuba rara ya Bobi Wine ekakumiro abantu babaddeyo abantu bo babadde bangi mu butuufu naye Prime Minister agamba abantu abo bonna be walabye Bobi Wine yasombye basombe amagye ne poliisi bakedde bagamba beesibire mu maduuka bakedde bagobaganya naye nabo tebamanyiwo abantu bano gye bavudde awo ng'ali mu bitundu by'ehoyima waliwo dream abantu bava Bunyoro abantu bava Buganda abantu bava Bukedi abantu bava Busamya era bw'ogenda ku mulyango gwa parliament all the tribes are kati bw'amala okubeera eyo ehoyima mbadde nkukubira we tugenda okutandikira ne tutuuka wano utamanya kibi nnyo kibi nnyo omuntu okuba nga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%, golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola nga bwe yakirabawa tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibi nnyo bino byeyogereta kibi nnyo obutasoma. I'm telling you kibi nnyo obutasoma. Nsereko akatambi abantu bawulidde Bobi Wine yabadde ehoyima yonna kakumiro wa yayogedde ku mafuta gaabwe n'abasuubiza 10%. Nsereko ye n'agamba Bobi Wine teyasoma omutwe mukalu guli awo uje kaggwera waliyo village excitement byonna nga Nsereko abyogera ku Bobi Wine. Wabadde ehoyima kiki walabye ehoyima kakati njagala omanyi nero bwe tujja wano ku channel amazima ge gatweyimirira era tukuba tooki mu nsonga zino nga twogera facts. Ehoyima n'ebitundu ebyetoolodde tubijjukira bulungi emyaka egiyise bwe bazuula oil abantu batandika obbajja ku ttaka gavumenti n'ebasuubiza obbazimbira amayumba era ne bagamba olw'okuba nti process yali erina okuteekinga okugenda okukolebwako mangu ne bagamba tebajja kufuna ssente zibasasula bangu bonna. Activities zino zirina okukolebwa mu mangu ne bagamba abantu kaba bajjo babateeke somewhere in the camps. Yes. Then babazimbira amayumba within a short period of time. Twagenda okutuuka emyaka ebiri n'amafuta gatandika dda kubanga batugamba nti amafuta gatandika dda n'okusimibwa ng'abantu bali mu camps anti ge basimaga akutestinga quality nero sige tuvuga bwe bagamba. I don't speak speculations. I don't want to hear from a gundi speculations. It doesn't matter because contractor takwata ku mafuta nga tataddeeyo gye bayita deposit of money. Ebintu byonna ebyagundi ezifaanagana bwezityo I don't care mukulu nga zaagambye agreements zibasayininze naye project zonna lwekuba ku zino ze bayita ez'enguudo bagenda kukola oluguudo ekintu kyali kiriwo nti basooka ne balirira abantu because ate just imagine nguudo ogenda okuyita ebyamaguzi naye njogera ku product gye bamaze okuzuula ng'egenda kuvaamu ssente kitegeeza total n'abalala buno buba bugagga balina okukolayo deposit because kino bakizuddewo ekiri eky'obugagga si kyakususpectinga nti osanga tunakizuulawo so waliwo deposits of money z'endowooza ezaateekebwayo abantu basobole okufuna amayumba naye twagana okutuuka emyaka egiwera ebiri mwami Kyagulanyi ya visitinga campuses ojjukira bulungi ne tuziraga abantu batuulya ebizibu byabwe abamu ng'abaana baabwe bafudde
abooluganda n'emikwano bafudde olw'embeera embi gye balimu mu campus ezo. Tebalina toilets, tebasoma, hygiene mbi, abalwadde endwadde z'ensusu n'okulya. So ng'ekyo ekitundu kye twogerako prime minister gy'ava. Nero prime minister gyakola ki? Gy'ava. Abantu ne babeera mu kunyigirizibwa, naye olw'okuba nti ekitundu ekyo kyali kijjudde obutamanya n'abantu nga bayina lack of information n'okumanya, baatambula. Era mu kalulu aka 2021 wakati mu kunyigirizibwa ennyo kwe twalaba nti mu 2021 Nero ebitundu ebisinga tebyalonda, baabirondera. Ebirala Mwami Kyagulanyi teyatuukayo, ne message of change teyatuukayo. Hoima ndowooza Mwami Kyagulanyi basiseera biddenya ayinza okuba yafuna 20%. Nene 20% nga zaali nyingi kusinziira ku mbeera eyaliwo. Abantu baawambibwa, DL forms zaabula n'ebirala. Nabbanja tumujjukirako before 2025, before 2021 atebannamuwa prime minister ng'ate akaka kajjukirako nakanoonyezanga njakka kuwa okalina. Nabbanja ng'agamba tetukufunyeemu. abantu baffe babona okufa obufi. Mwami Museveni ozze otusuubiza ebintu bingi, ebyo ebigambo simanyi oba abijjukira. Naye bano bannaffe batuuka mu positions ze babawadde kubanga ziba ne benefits nyingi. Bo beerabira gye bavudde ne bannansi be baweereza obulamu bwe bakola ki, bwe batambuliramu. Nabbanja oyo nga bwe nkugambye ne gavumenti ebasiiga ekifaananyi eky'obulimba, bo batambulira mu bulimba. Ffenna twali ku kamera, abamu abantu baali mu kamera, twaliwo ku ground. Ekitundu ekyo Nabbanja the day before, omanyi bino ebintu sibya abantu si basiru. A day before baali bamukute ku kamera ng'agamba abantu be Hoima n'ebitundu ebyetolodde Kikuube Kakumiro, don't attend Robert Kyagulanyi Center mu rallies. Temugeza ne mulinnya mu rally za Mwami Kyagulanyi Robert Center mu, ate nga Nabbanja tabasaba. Yali ayogera n'okuduumira, aduumira abalagira. Mwegalire mu mayumba. Temufuluma. Kitegedde? Nero kyekikulaga abakulembeze be tuyina ku level kwe batuuse. Abantu bonna mubagambe basigale mu nju. Hey, this is a dictatorial regime. Gavumenti eyaba musibira mu bbwa, military rule. Nabbanja enkola yefaanaganako. Nero wali oliddeko ffene mu kyalo ffe Masaka twalyanga ffene ku kigundi. Mu kisusunku kya ffene. Kisusunku naawe. Bakiyita ki? Okiyita kinyonyi. Mu kikoosi. Bannange. Oli yatemanga ekibajjo kya ffene n'akuwa. Kibajjo kya ffene. Bakiyita kikoosi. Kibajjo kya ffene. Enkota n'atemako ekibajjo n'akuwa. Kati bw'oba otudde wano kisisokoosiisa kyagundi kyakanyonyi oba kyagundi oba kyekyagundi kyabinyeebwa. So omuntu bw'akuwa ekibajjo kya ffene ayinza okuba alya wano emiwuula gya ffene newabaawo ekintu ekijja agent naganze naye nkwatirako wano oba essimu kano nagamba ti Nabbanja afaanana omuntu gwe bawadde ekibajjo kya ffene nkwatiraako naye naawe osobola okugira ng'olyamuko ku miwuula paka bwe mmaliriza kino kyenkola. Mwami Museveni bwe buyinza bwe yabawa. Kati bo ne balowooza nti obuyinza babuyina bwonna naye nga bamukwasa ku kibajjo kya kisina nkota. Kibajjo kya ffene. So abantu tebagoberedde ebiragiro bye kusigala mu nju. Abantu b'e Kakumiro, Kikuube, Hoima n'ewalala Nabbanja tadipresentinga bizibu byabwe bibaluma. Ekyabaleese wa Mwami Kyagulanyi kulaga butali bumativu bwe babaddemu emyaka gyonna gavumenti bye basuubiza naye nga tebikolebwako. Omuli okubateeka mu kampusi, abantu baabwe nga kiri kyenkonyodde abaafa, tebalina obujjanjabi tewali, abaana tebasoma, ebyenfuna bibi. Naye nga batuuse n'okutunyumiza. Nero abantu babuuza abantu abakola mu birombe bya golodi by'amafuta bavaawa. Waliyo eggwanga eri emirimu tebalina limu oba abiri. Ne bekuba kufumba kacaayi, ne bekaba kamere ne kuba kwera, ne bekuba kulongoosa mu toilets. Abalongoosa mbalina gye babajja si ba mu kitundu. Nero mu nsi ezikuze n'obugunjufu ogamba
ekintu kino kyetuzudde ekyobugaga tukijje mu kitundu kino emirimu egitayina egitetekisa skills z'amaanyi almost ebitundu 8 ku 10 weba abatuuze then skilled labor abaana bamwe abasomye ati sinabo tujja batunulamu ebitundu nga 3 ku 10 kati nno gokyagera ebyo ebitundu byoyagala oli yagambye bugambi agenda bawa 10% bamuvumye omuntu omukalu ne village excitement kitegedde kati gwe alina kuvuma ki so Nabbanja yajja n'ateekawo yayagala okulaga amaanyi ng'akolagana ba RDC ne ba poliisi n'ebirala mwami Kyagulanyi yali abuukinze okukola raale ukategedde n'ateekawo chopa ngalowooza abantu bajja kubanga ba bulijjo bajje balabe chopa bagamba omukulu ataddewo chopa tetujja kgenda kuba olukuŋŋaana mwami Kyagulanyi n'agamba nedda ssebo wano we twabukinge tugenda gikubawo raale tukubire ku chopa waggulu tugenda gikubawo era gikubawo raale abo bonna abantu abaali awo baali baze kulaba ku nnyonyi si kulaba bya Kyagulanyi byayogera era mbu tena na byayogera n'akyusa ne manifesto n'agifuula ya Nabbanja ennyonyi abantu bagiraba eddakiikolo za mmeka balayika bayingirangako munda ngamba kati kuno omusumaali gusiba kakati ffe twalabako abasirikale abaali bavuga emmotoka ezo zi Hilux ezo eza poliisi nga baagala kutomera abantu abantu abaali bazze okutuusa message yaabwe eri mwami Kyagulanyi era abantu bamala bajja bangi nnyo ne bawuliriza message of change era nga bawanika emikono nga bamubuulira ebizibu bye n'ababuuza ebizibu byabwe n'ababuuza mwami Kyagulanyi yababuuza yayogera nabo n'abagamba Nabbanja mukoze ki namugamba Nabbanja talina kyatugamba tujeemye n'amugoba n'omugoba tujeemye kitegedde tudde ku nsereko argument ye nti Bobi Wine basuubiza abo nga wogambye nti abantu b'omu kitundu bava resource balina obwebwe emirimu egyo balina obwewayo kasente biki agamba 10% obeera mulalo gibasuubiza tekisoboka era n'agamba talanga ku muntu ataasomanga Bobi Wine. I think nze mu understanding ya omanya nsereko oyo mbadde nzijja mugoberera ebbanga ddene nga bwe nakugamba era Sereko taayawukana nnyo na bassemuju enkola gye bakolamu ebintu byabwe the political elites betwogerako bannabyabufuzi be elites betusobola okwogerako abaddewo nga boogera ensonga naye nga ziboogera owulira ddala nga zikwata ku bannansi naye nga ebikolwa biki birala byogera birala Nsereko ebiseera bino ebisembyeyo tumugoberedde ng'akuba enduulu ng'akaaba obuziga ng'agamba Mpuuga yakola ki wamma era Bobi Wine yagoba Mpuuga Nsereko n'agamba sirabanga musiru atalina ki tali skilled how do you do that Mpuuga great man n'akakasa n'okakasa nti asobola okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu weerabidde ngezaako okulaga nti Bobi Wine kyayogera Nsereko agamba kiba kikyamu Bobi Wine yagoba Mpuuga ne and crew Nsereko yagamba kikyamu n'agenda ne Masaka ewamu na tetulina bwaki bwe yamala n'agamba wosanga nga bakuba omubbi bannaye totaasa omulimba muwerekere paka kuki era n'ayogera awo olusiraamu lwammwe ng'aluufaalinga ku Mpuuga talina kyaliddamu kola ki kumugamba baawukanye era natuuka n'okugamba nti bwe kiba asobola n'okkeera ku makya n'akola ki n'akampeyini nga Kyagulanyi yali mutuufu nnyo ebigambo ebiwulira njagala otya sitolo okuva wali bwagamba yagenda Masaka najja wano n'ayogera ebya Mpuuga ebigambo bicontradictinga tagibwako adiifi webali nnyo otegedde bulungi sawa ino tugenda mulaba nga akomyeyo ng'agamba kituufu nnyo Bobi Wine kyeyalaba kuba yansooka okulaba alabira wala nga tunnagamba bigambo bya Nsereko byayogera tulina okumanya ebigendererwa bya Nsereko nga tunnamuggyako bigambo byonna byayogera bituufu oba si bituufu tulina okusooka ntumanya ebigendererwa bya Nsereko ebimwogeza bino byonna biriki era Nsereko yazzeemu dde ne yeeyubula n'addamu okuba NUP ne mwa Kyagulanyi ng'ate wali abadde agiwa wali abadde alaga nti Kyagulanyi alina omulamwa yagamba kasita Kyagulanyi yagamba tiiki ngambuleera yokka ate nga yewa ecological party n'amanya nti kati tewali alliance n'akyuka anti kati era tebangawo kuba atalaga nkonti era agyagala kitegedde so ebigendererwa bya Nsereko anoonya waafuna mugaati tulina okukimanya mu Uganda ffenna baani abagaba omugaati kyekibiina ekiri mu buyinza Nsereko is a political
ng'osese kakiko obadde oyagala okuteekawo. Bannyinaffe bano ababeera ku street abatembeeyi ababayita batya. A political prostitute. Mbadde saagala weewale nnyo balire ddala. Omuntu anoonya ekyokulya mwogwo omulimo gwennyini gwasobola okwetabamu. Nsereko kitegezo olina kubaayo kyowaayo bakuwa ekyokulya. Nsereko waali naye tuddeyo ku kifaananyi ekigazi ekyokutangaaza bannansi nsereko ensonga zeeyogedde. Ekisooka buli gavumenti eba ne manifesto. Bwesimbawo ng'oyagala obukulembeze owaayo manifesto eri abantu ne bagigula mu nsi engonjufu ezitali zino eza military rule. Because mu Uganda saawa zino nero njagala kukubuulira people are not even looking at the manifesto of the leading opposition candidate because ebizibu bya Uganda ffenna bannayuganda abasikinga for change tubimanyi. Ontegedde era Ugandans okwo kwe bali mu kwetoolera okugamba ti gavumenti etubaddeko emyaka 4 tuveeko. Waliwo n'ebirala byatutunuulira si manifesto bagamba atufuze nnyo tukooye. Abantu bagamba atufuze nnyo takomye okayagala kuleeta mutabani we. Oba ontegedde waliwo abagamba the people who are looking at the manifesto of the party eyagala obuyinza tebawera nadde bitundu 2 ku 100. Olw'ebizibu ebya Uganda okuba different. Exactly. The political elites, the elite class tebawera na bitundu 15 ku bannayuganda abatunuulya manifesto. N'oyo musajja mukulu oyo Nsereko akugamba nti manifesto ki gy'atadde ku mmeeza. Tebakulimba nti manifesto bagitunuulira. Batunuulira ani anaatuwaaki. Otegedde? Nkuwulira. Manifesto ya Mwai Museveni okuba mu 96 ebadde the same manifesto. Ekyukamu katono. Njagala oddeyo ku nsonga ennene za Uganda eno. Infrastructure. Omuli enguudo. Enguudo, eddagala mu malwaliro. Kabadde kikali wansi. Nti manifesto bana abasajja baga Mwai Museveni tebawagira opposition bagala kutwala buyinza. Mwami Museveni abadde ne manifesto kuva mu 96 almost the same. Infrastructure, moteke eddagala mu malwaliro, ebyenguudo, agriculture, ebyobujjanjabi. Ne batuuka n'okkola waliwo gundi gye baakola Africa eno ne bagamba nti almost 13% oba 20 babiteeke mu byobujjanjabi. Ebyo byonna bizze bifa. Tutuuse leero ng'embeera y'ebye infrastructure n'ebirala mu ggwanga eyongera kuba waasi. Kakati gwe oyina maanyi kyagasaba manifesto n'ogamba nti onaleese manifesto gwe gy'otunuulira mu bukulembeze bwo. So Muhammad Nsereko kyalina okumanya nti gavumenti ne bwejja mu buyinza ng'esanzeewo endagaano ezaakolebwa yaddembe okutuula n'ezikyusa. Waliwo ezisigala zigenda mu maaso naye asobola okukola ne amendment ne bakyusa ne beeditinga because bagamba waliwo constitution ezigamba waliwo constitution egamba nti ebintu byonna ebyobugagga n'ebirala nga bwe yagambye birina kubanga bitambulira ku gundi y'abantu like ng'abantu abasooka okuganyulwamu be bannansi. Yagambye royalties. Saagala kuziyita royalties. Nkugambye ebyobugagga byonna mu nsi zonna abantu abalina okusooka okufuna balina kuba bannansi. Okitegedde? Eyo primary factor ey'ekintu ekyo. So kati Nsereko bw'akugamba leero nti Mwami Kyagulanyi teyasoma simanya teyakola ki. Kyenjagala ekirala omutegeeza nti omukulembeze akola ne ba professionals oba be bayita ba technocrats mu mitendere gy'enjawulo be babaga amabago. Gwokimanyi gavumenti eri mu buyinza tugenze ne tugenda nga tugizuula nti ezze sayinenga contracts nenga zifevalinga Mwai Museveni n'abantu be abo mu nnyumba ye. Tugenda okunoonya contracts ezikoleddwa ng'abazirimu ba mu nnyumba. Nsereko ayagala tugamba takimanyi. Mbu temukyusa amateeka gasayiningibwa wa mu Uganda. Twakera ku machanga Mwai Museveni yasayininze bakole eddwaliro. Eri enaggulu nga bawadde contract yani Pineti omutunzi w'emmwanyi. Omutunzi w'emmwanyi. Otegedde eziva mu mwanyi nga zimbe mu gavumenti ya Uganda ekulembebwa Mwai Museveni. Owulira Nsereko Muhammad taddamu okulimba banna Uganda
nti contracts zetulaba ezisayiningiddwa zetulowooza nti zentuufu. Twali wano nga twogera ku kambere bagita jesi biki gye baali bawadde ebya traffic ku nguudo wano. Amma president abiyimiriza. Ojjukira bulungi? Twagenda oginoonyerezaako parliament yagigaana ne kampuni nga balaba tesaanidde. Ate wamachenva nkwaga. Ne bagikolako research e Russia. Amisereko wabagamba. Contract zasayiningibwa. Waliwo eri recent bawadde signing etandise n'okukola. President n'agiyimiriza. Kitegeeza ne Bobi Wine asobola okujja. N'ayimiriza byalabanga tebikolera. Fountain of Honor mumanyi. Tebyetaaga kusoma nti wabikola minanga bya Bible. Tebyetaaga kusoma. It's an order. Bwabanga omuntu yes, bwabanga omuntu asolokera ku macha n'agamba bwe bamusalira akalabba musonyiye mu mujjeyo. Otegedde? What about a contract? Jasobola okugamba it was unfair to the country, to the citizens. Exactly. The other regime was benefiting in this guys. Put on hold, we review the contract. Let me give you another example. Umeme badde ne contract running for some period of time. Bagenda ne bagamba bagikansolinge bamuliyirire sente tebazisa mu parliament. Tebamuliyirira. Nedda mikono gya UDCL. Kakati omuntu waba yateeka mu sente government esobola okufuna sente nesasula omuntu ebintu ne bidda mikono gy'abannansi basobola okubenefitinga nga balina okola ki kubenefitinga kubanga osobola kirabanga osobola okusasula omuntu mu short term ne mu long term nga kigenda bagenda kuba exploiting abannansi emabegawo waliyo ekintu ekirala ekijja kuvaayo ekyo ki otegedde so nsereko aleme kutulowooza nti tulowooza contract esobola okyusa bino ebintu ebimu nero tebyetaaga kusoma nnyo just common sense na kutegeera nkugazereza ya umeme eri recent umeme eya express oba police bichi penalty penalties ezo so bisobola okukyuka nsereko tatulowooze santi no gano mateeka ga Bible bagawandiika nti Katonda bwe yagamba basoma omulaba obutasoma nga bwe kyali bwe kibeera emirembe n'emirembe. And there is what they call nationalization. President najja n'agamba buli company badde private they are all nationalized kati bya gwanga. Museveni yajja wanasanga nga tulina gundi zaffe ebitongole byonna nabiteeka byonna nabigira privatization byonna ne babitunda abantu tebakaanako teyabitwala. Kitegeeza serikali lemetulumba nti tugenda kusomera ku mateeka Fountain of Honor abana obuyinza obwenkomeredde. So nsereko talowooza nti regime empya enajja ejja kusigala nga etambulira ku regime yani ya Mwami Museveni. Mwami Museveni esanga twakola constitution. Let me give you another scenario. Nga bagikola enkadde Mwami Museveni byajja byonna yagenda abikyusa. Miriam Matembe batuuka n'okulirwana ne bakayana. Abamu beeriya Kateega mikwano gye ne batuuka ne baawukana naye lwa kukyusa constitution. Najjawo term limit, najjawo age limit, buli kimu najjanga akikyusa. Okumanya Fountain of Honor abana amaanyi. Mu government zino ezaaba musibira mu bbwa. Nero wali badokkiriza ku makya nti leero olwaleero ekyuma ekikola emmwanyi kiri ntuŋŋamu. Kuba tebazirima. Nandisubiddeyo kyuma ky'amata. Be basinga okulima emmwanyi. Ku district 10 ezisinga okulima emmwanyi 8 ziri mu Buganda. Naye ekyuma kiriwa? Kiri Mwankola entuŋŋamu. Erwa Shamiri. Why? Kajara. Beriti. Walabye eriti yatudde ku tukutuku. Semujunganda. Yatudde ku tukutuku ne tugamba ono siye yagamba muyetagaba mu kyere. Kye kimotoza ku tukutuku nga balinde motoka. Abadde mu parliament emyaka 15. Ze motoka bukadde 2 emirundi 3. Si ekyo kitegeeza alina obusobozi obutula mu kika kya motoka kyayagala. Kye kyamututte ku tukutuku yaba pizza anti avuge soda. Nze nero kyekarakala n'okukola restaurant n'ogaba piraawo. Bwenzize nga ndaba bannabyabufuzi nga tebalina mu reality nga kozi ey'eggwanga bannansi gye balumirirwa wamu tebagirina. Oyinza okugamba nkulimba akatandikaako sio. Mulabye omukulu Namulenzi sebe ekiro eggulo nabadde kira. Semujju Namulenga bamuyisaawo. Kutukutuku. Enfufu yabadde mukuba. Kuba ekiri eyo bakola oluguudo awo. Semujju yagamba tagaba piraawo. Nenjagala kubulira ekyo era newe yewandisiriza manyiwonze. Opposite ovaawo kumpi opposite ne gundi
waliwo Starbucks erugudo lwekyali wajjala kyolwajja road olugudo lwalimu olutanaba olumaze emyaka 2 nga terukolebwa wali enfuufu awo mpitirivu nnyo Ssemujju we yayise nga bamuyisa mu nfuufu kutukutuku kutukutuku tewabaddewo omusisi wa chapati atusiikireyo kaawo emu alage nti nno omukulembeze w'abantu kakati Ssemujju agamba tagaba piraawo tagaba naye mu byobufuzi bya wano Nero amu ku bantu abasinga okugaba ssente mu kalulu ye Ssemujju anti nze nkubuulira on record nze soogera njwanju nakunyumizaako Ssemujju kye yakola mu kalulu k'abavubuka oba weerabidde wanyumiza yagaba ssente naye nga abasitu basinga n'okugulira ba NUP si ba NRM ba NUP ng'abasaza balonda aba PFF kakati eno tulina dynamics ezize zikyuka Nero tulina okukkiriza era Ssemujju pressure emu gye yasinze okufuna ye NUP wiiki eri okuggulawo ekitebe kyayo mu Kira division mu Kira town council ekasokoso kasokoso eringa ezimu ku ghettos ez'amaanyi bayita yakyo oli quarters kolanga ya mawulire eyo council musisi n'ekitebe kya NUP baggulawo office era abantu baali bangi Ssemujju ne bamuyisaamuko ku ggaali awo kubanga Ssemujju bwe yali ayogera ebintu yagamba nti NUP singa yali mu bukulembeze bwa NUP yali wadde Segirinya kadi Segirinya no ye yavuga kigaali ali Ssemujju akulaakulanye ye yavuze tukutuku Segirinya avuga kigaali kyaliko migaati naye ebyobufuzi nti ayo ekigaali nga kifaanana nga tukutuku siye tukutuku enzungu ekigaali bwe kiri tukutuku nzungu era kati ebigaali bwo bituna tebukyabiraba kati waliwo tukutuku Segirinya we yafiiranga ebigaali biweddewo era singa bibadde by'ebiseera ebikadde Ssemujju abadde yatudde mu kigaali nga bamukulugusa eriti obadde ki eriti tatula mu bigaali nkugambye kino kye kigaali ekipya nga bw'ogamba ekyangu ekizungu kyogamba yali atulimba mutagaba mukyere Ssemujju omukyere agugabira mu ssente buli muntu alina engeri gy'akola ki yagabamu omukyere so Ssemujju akagundi akaliro kawulira Ssemujju akalira akawulira Nero njagala kukubuulira ebyobufuzi bikyuse oba oyagala oba tokola ki toyagala abantu baagala kuwulira ng'obajyamu nga tebalawo oluwonko wakati wa mukulembeze nabbo nga bwe kiba nti Ssemujju osobola okutuula wano n'omusisi wa chapati najja n'atuula wano ku ntebe gy'otuddeko n'akubuulira ebizibu bye sigamba nti mwogerere eri okategedde mwogererebwa tonsemberero ojja kunsiiga ki butto oyo asiika chapati neyeesiiga yatodde ku tukutuku etwala soda ne bbiya n'eŋŋano ya chapati tuyinza okulaba yaawo olaba akalulu kakatandika etwala buterero awo maaso awo tuyinza omulabako ku mudaala nga alina chapati gy'asiika si kusiika yagala mukolera akakomanda ak'ebbiri alyeko eriti omu ow'ebusiro kati ono ye tumulese ndowooza atudde butuuzi ku tukutuku oyaga tumulekeraawo obadde olina kyoyongerako waliwo omulala eyagamba okugula ambulensi n'emmotoka y'abafu walukagga bamunominatinze ne tugamba council gundi electoral commission enominating abataasoma omanyi Robert yabadde amutidde mu luzungu awo omanyi kankumalize ne kano Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi waliwo ebifo by'ataatuukamu mu 2021 I think nekireeyo eyinza okuba yalimu naye waliyo Jimmy Lwanga awo naye Kyagulanyi NUP teyafuna mukisa gulonda bakulembeze mu budde teyabeetegereza Jimmy Lwanga yali musuubuzi wa byabufuzi naye kati nze ndowooza wakati NUP ng'ereesa abakulembeze nga Kyagulanyi agamba mulonda ambuleera Kanso George Musisi ng'ali Ssemujju afunye omuntu amugyamu otegedde afunye omuntu awulira ddala yakola ki azitowa amugyamu kuba Ssemujju talina kyasobola kwogera Kanso Musisi kyatayogera oba even more so tugenda kulaba reesi eyaddala ate ebusiro isiti naye owekitiibwa Sseggona afunye omuntu amugyamu walukagga wawulidde ku lusungu lwe yafuumuddaawo nendabira ddala nga nasookera Kayimba lwakuba tetwajja midweek akayimba akayimba omukulu akayimba yakasengejja
oba yakasengeka n'ababuulira omusajja oyo nze walukaganyako tebakasengejja akayimba yakasengeka tokayita ebisusu ngambe yakasengeka njagala onkwate bulungi ngambe yakasengeka ono si yayogedde ebisusu ku bya saagala ofune gundi ngambe yakasengeka si okayise katonda mbu yakasengejja yakasengeka tojja kukwata nsobi wano tokkirizibwa yadde tokkirizibwa yadde genda maaso n'omukyana saba olukaga tekijja kusoboka okegera maaso ali walukaga oyo mwogerako n'authority sebo munnabuddu omanyi nga mutu yatuzaala wa ntwaleesa abataliba abakoze obubi naye tulina n'abakoze obulungi nga twagala ate bajjeyo bano abakulu abadde balowooza nti ekintu kyabwe bakifuna so walukaga akayimba yakasengeka n'alaga abantu abakulu walukaga yakubasa mwana oba ekintu ekyo kyakijjukira tulepoke gwe wantikudde tweyuze naddamu n'amukubamu n'oluyimba olulala awo yasuula kampuni y'ebizigo nno omuntu asuula kampuni y'ebizigo tayinza butasuula muntu omu kampuni y'ebizigo omanyi abantu abagikolamu baba bangi n'abagirwanirira ekole ki ebeewo naye twagenza okujja oluyimba abantu balwaniriza nga balwagadde era nga ne message nfunda walukaga nasoose okulaba nga ayimba oluyimba olw'eddakiika entono olw'amakulu sooka ove kuno kubanga walukaga waliwo bwayimbamu n'obuyimba obwa laavu naye olw'ensonga alina zibigambo boys simanya walukaga ayagala kuyimba eddakiika 7 kimansa nnaku n'endala dakiika 7-8 kitono nnyo 6 naye dakiika zabadde ndozanga 4 tezaaweze 4 zaaweze ndowooza 3.2 naye ng'oluyimba message mweri era abakulu natandise obbawulira nga bapipira omusajja nga bayisizaamu ki eggaali walukaga sinsobi okubanga NUP yamuwakadi ne Sseggo naafunye omuntu amugyamu muki anti kisinziira nakugambako ku shezimu nenkugamba NUP yagala bakulembeze eki NUP teyagala bano bamusiba matayi bokka baluzungu nti ndufuuwa n'ennyenje ne zikunkumuka NUP buli sekite yagala kufuna abakulembeze gavumenti ya kipooli kitole nti buli wantu yagala kuwulira nga buli bantu nga bakiikiriddwa ekyokubiri kyenkugambye nti abantu abalonda baagala kuwulira nga omukulembeze bamuyinako akakwate nga walukaga bwanajja tajja kugamba nti gwe wabooda ate sembere totuula wano obubaka bwammwe mufune gwe mubutuma abuudeetere nedda buli muntu alina okuwulira nga asobola okutuuka ku mukulembeze nga bora Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayimirira wabooda n'amubongako wa Chapati najja omukadde najja buli muntu n'amuwa obudde omukulembeze bw'atyo bw'alina okuba nnero so walukaga mutuufu nnyo busiro mutuufu omulaba agwanidde abantu bawulira is one of us okay bafunye amujjamu tuli kwa mujjamu Kampala yanyoose dda yanyose njiraba Lukwago bisongovu bitandise bali mwezo agamba Lukwago ayagala mukuba mutuusaako bulabe ayagala mutwala ku poliisi biki webityo Lukwago yeegase ne Alani eyamibwa kaadi bakuba Zahara olutalo lwa Kampala bakuba Zahara bakuba ne mulya nnyama bakuba ne mulya nnyama olutalo lwa Kampala katokere ku Lukwago ne bali mwezo yafunye amujjamu Lukwago emyaka 15 gyabadde ku bwa Lord Mayor mu Kampala tafuna nko maachi ye nga kuguno omulundi era bwolaba ebyobufuzi Lukwago byajjazanya talina mulundi gwe yali abaddeko ku pressure nga guno omulundi ebyo ebigambo Lukwago abadde tabyogera ne posta ndaba nnyingi nnyo ennaku zino ekyokubiri Lukwago tatanko kakabwati ukaluka nabira kana akasembayo Lukwago singa si kine posta yitajja kuteekayo naye kati buli woyito ojjaba yatimbayo billboards ntono awo mukaluka avaamu n'obupande butono mukaluka 2 mugumu nze ndowooza kasotandika okuwulira abakulembeze ng'oli abadde ye incumbent njagala kino kiwulirize nga incumbent nga tayogera ku byakoze ne byalina kunyweza ng'alina kukola blackmail
na kulumba mu mbeera gyolowooza nti si ya bugunjufu nze ndowooza aba akasudde. Lukwago ku myaka 15 nga Lord Mayor yali badde talwana na Zahala abadde speaker oba kansala. Kitegeeza ogenze low agawulira era batumubuuza nti akaliro kawulira yagambye naye gwe Lord Mayor akaliro kawulira kankukubira akatambi ka Lukwago nga tonna bakamuwuliza yagambye kyagenda bakola kyagenda bakola nkoko baana kaliwa akatambi recent Lukwago yabadde n'akasalo kateeke kumpi awo akasale kubanga bwe nva mu Lukwago njagala kukuzaako sale Lukwago kaliwa bannaye kalabika ka video n'obususu obungi kankakunoonyeze wano kankubeka n'akazahala Lukwago yandemera Ssamugoba kubanga Museveni yamuwa ssente ze zonna atenga teziri mu bajeti ya KCCA. Abantu abagulira ekituufu yamuwa buli kimu n'amugamba saba kwata nkusasudde kwendekera Kampala malojjido bwokanya n'avaawo kyobula bamuwa ssente ze ki zonna amanja akinze. Mwebale nnyo mwebale. Lukwago ebintu nga bitabuse kabijjo ka Lukwago kalaziibwa no Lukwago sibadde nako wano bakaliwa kakano wino gwengenda okuleeta nga tutandise campaign batugamba mu November ngenda kuleeta bwino waliwo abatajja kuddamu kusitula mutwe wano tebajjana batawanya nti babasaba kalulu bajjudde ebikolobero bajjuddeko bakwabudde kino bakwabudde kiri oyo mumumanyi alyaki oyo ali ebyo n'agamba kati gwetwaleeno gwetwala east batudde no babiri gwetwala east nange twala west Lukwago bali mwezo mulya nnyama Zahara bali bwe omu machi ye Lukwago bwakugamba nti batudde bombi begabanya omwagende mu Makindye east omulala mu west ndowooza a statement ya buyaba ya bujega Zahara ne mugondi muganda waffe mulya nnyama sibe basalo bagende bakiikirira ebitundu era sibe baliyaga bakadi ez'okukiikirira abantu bayita mu process y'ekibiina ne kibalaba nga bagwanidde ne kibawa kadi sun indirect message Lukwago gyagezaako okulwana ng'akuba NUP kitegedde naye nga Lukwago emabega Lukwago abadde ali mu tulimbalimba nti bagezaako kwogerezegana ne NUP ffe ne tubuuza onayogerezeganya ddina kibiina okusobola okulaba nga mutuuka ku nzikiriziganya mutambule wamu nga almost Mwami Kyagulanyi kati yakatambula region namba agenda gimala kitegedde bw'oba badde olina impact kubanga FDC yali etabadde mu bitundu ebyo ebimu kitegeeza Lukwago wali badde otambula na NUP ate atambula na independent yameddwa kadi anti kyenkugamba kitegeeza oli mu kulwana ekibiina kya NUP indirect katokomye ku indirect ozadji beyannako kubanga twamulabye nga alwana ne bali mwezo Lukwago atandise omanyi waliwo kye bayita okweyambula kati Lukwago yeeyambudde ensi ebadde temumanyi amaze ne yeeraga misana ttuku Lukwago omutuufu kati ensi emulaba so oli gwe w'okusaasira ayagamba simanyi engabo ya Kampala simanya yalwanirira ekibuga mu saawa zino ng'anoonya akalulu akamuzza ku bwa Lord Mayor yali badde atugamba nti Lukwago bino byenkoze bino byentuuseeko omyaka 10 n'emeka 15 ffe banna Kampala tetwagala kuwulira Lukwago nti alwana mulya nnyama alwana ababaka betusuubira nti ate bagenda okugattako value kuba tuli mu kulwanyisa Mwami Museveni n'obukulembeze bwonna n'abantu be kakati NUP nga leading opposition party
bweba yakutte newa ali mulya nganda Makindye East Makindye West NUP neronda Zahara nga betwagala okwesiga n'obukulembeze ba NUP gwe agamba nti oliwo opposition atenga bolwana kitegeeza waliwo red flag etulaga Mulukwago yali badde tugamba nti myaka gino gyolaba bino byenywezezza era mu myaka 5 gye mugenda okumpa ngenda kwongera ku bino meya atwala ekibuga bitubali tumusuubira okubanga akola kikuba kino ekibuga kye tulimu kyaffenna Lord Mayor ategeeza kikulu nnyo ku kubeerawo kwaffe Nero Kampala ebitundu nkaaga almost ku 10 ebyemisolo Kampala ne Wakiso 7 almost budget yeggwanga kweyimiridde nga gwe Lord Mayor kitegeeza kirala otegedde ne waluulako statement era zaali zitambula omanyi Nero red flags ziba ziraga akabaluwa akawandiikibwa nga kaliko omukono gw'omusajja weggulu okyakajjukira nkajjukira okajjukira bulungi nga kagamba ki do something with my financial support and something webityo I don't remember the exact words yagamba ajja kumuggyako financial support gwabadde amuteekamu ebbanga ki lyonna Zahara statement gyayogedde ogiwulidde ogiwulidde ina connection ne nakabaluwa kali eberina gikubire ku bantu eberina kuba Zahara yagambye atya Zahara mukulembeze mu KCCA Lukwago yandaba samugoba kubanga Museveni yamuwa ssente ze zonna atenga teziri mu budget ya KCCA abantu abagulira ekituufu yamuwa buli kimu n'amugamba sebo kwata nkusasudde gwendekera Kampala malojindo bwokanya n'avaawo kyobula bamuwa ssente ze ki zonna amanja akinze kakati Zahara bwakugamba Museveni 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 omulabira mu ssale thank you so much tosobola kubanga ogenda mu State House oyagala Museveni olaba ssale okitegedde so ebintu ebigenda mu maaso bina ekifaananyi bitulaga nga Lukwago atulimbye ayagala kwegatta ne NUP nga tukinoonyeza tekirabika kyakomekereza okukola kwegatta n'abo NUP beetaawa kaadi balwanyisa ababaka NUP bewadde ki kaadi mu Kampala kitulaga nti bannaffe badde batambuza si bituufu banoonya bifo tebanoonya kukolera bannansi banoonya ki bifo Lukwago ali mu kulwana kweddiza kafooke munne Alan Sewanyana eyalinnya ku mmeeza mu KCCA naye ayagala kweddiza kafooke bali comfortable we bali tebali ku general cause y'Abannayuganda ey'okutwala government ya Mwai Museveni awo wennyini mu kulwanira ebifo tulabye abantu abavudde mu NUP ne bakwata Omutisa Eddugwe awo waliwo Musiri David waliwo Nakandi awo oyo Nakawa ndowooza beebo bano bampuuga baani bonna baali bagenda kakati Musiri David yakusigira ekifaananyi ekituufu ekyaki Musiri yakulira institutions zonna eziri higher institutions higher institutions omanyi ekitegeeza Nero mu byobufuzi omugigi omuto ogw'abavubuka abali ku universities n'ebirala gwina contribution nnene technical institutions na university gwina contribution nnene nnyo mu kuzimba ebyobufuzi nga NUP kibiina ekito ekizimbidde ku maanyi g'abavubuka abato Musiri gwe twogerako sinsobye okubanga yaweebwa omulimu guno bamuwa through experience gye yalimu kubanga ali akulira youth wing mu FDC NUP n'emwesiga n'emuwa obuvunaanyizibwa obwo NUP kyovola mbagamba nnyo eriiso lye bayita eriiso ejjo Nero ndyogerako nnyo era njagala obeere ng'olitunuulira n'amaanyi Musiri oyo NUP teyakola nsobyo mu makaadi Nero bino mbikugamba omuntu asinga okuba omubi leero omuntu ndowooza asobola n'okuva mu NUP neyegatta ku NRM n'atava mu NUP kwegatta ku DF statement eyo njagala ogiwulire bulungi tolaba nti NRM gye twagala okujja mu buyinza
naye osobola okugamba nti NRM oliya mukansiza nemuwa ssente abaddemu ng'atubega. Omuntu eyegasse ku DF almost yenkanankana omuntu abaddemu NUP neyegatta ku NRM. Kubanga bw'obanga gwe musiri omuvubuka omuto ng'obadde ozimba ebyobufuzi byo emyaka gye twogerako, maanyi ki g'osobola okuba nago agagamba nti weegasse ku kibiina ng'entandikwa yaakyo ezimbirwa ku bubbi bwa ssente, ekikolwa bannansi kye bagamba nti kyekibonyabonyezza eggwanga lino emyaka 40? Musiri David eyali akulya institutions ng'amawulire gajja wanne gatugamba nti mwami Mpuuga Mathias baali bagezaako kukola ku within the party. Kitegeeza Musiri yali part of them. Musiri yali part of the coup eyali egezaako kubanga batwala obuyinza era NUP nemukyusa ekifo yakimuggyako. Tebakimuggyako nti tebakimanyi. Musiri omu makadi era tubadde twogerezeganya mu process eno yonna, naye waliwo abantu ebintu byebeesigaliza nga NUP amawulire gaali gamaze okusatulatinga nti Mpuuga ne banne baali baagala kukola ku mu kibiina. Mpuuga baali bateze ekibiina kyonna mu ango zonna, mu bavubuka, mu structure, mu bukulembeze obw'enjawulo. Bw'olaba Musiri leero nga yeegasse ku DF, Musiri tasobola kwegatta ku DF nga kitandise leero. Kitegeeza bano babadde n'enkolagana n'Empuuga ebbanga eddene. Era kyongera okukulaga nti Mpuuga abadde ayina n'abantu mu kibiina abasigaddeyo nga basiikinga kaadi. Otegedde yabalekayo abamu. Naye NUP okukwata Musiri ne mu makaadi kikuwa ekifaananyi ekituufu nti Musiri teyali bulanda okumumma kaadi, bamumma bakigenderedde. Bw'olaba ssaawa zino ng'asaze mangu, kubanga njagala kubuulira muganda wange abantu bangi babamye kaadi mu NUP. Negoloza bameka bajoyinize DF. Obalabawo? Obalabawo? Baalubattu nnyo tebawera na 10. Ne ku leve ya Musiri tebaliiwo. Kuba Musiri mu kibiina abadde atwalibwa ngezo abamu ku icon b'ekibiina. Abataddeko ttaffaali, ababaddewo. So, kyongera okulaga nti Musiri ebigendererwa kasana laba Musiri nga atandise okulumba obukulembeze nga lumba SJ. Ate Secretary General ky'ekibiina. Kitegeeza bw'olumba Lubongo oyo bw'olumbye Kyagulanyi indirect. Ate osobola kugamba nti mpagira nnyo Kyagulanyi ye president wange ng'olunda obukulembeze ng'olumba Secretary General. So, ndowooza Musiri atulabyeko nnyo by'obufuzi muganda waffe, nero abantu baawana ekibiina kya DF bakizira. Nkubuulira abantu baawano ekibiina kya DF bakizira. N'omukulu gye yakitwala e Masaka akitongoleze ate ye baagala kwokya bwokya muliro. Kumwokya bwokya muliro. Okay. Nga tunatera omaliriza. Walabye Kyakihiro Sentamu ne Solomon Sentamu. Bataata n'abaana batandise comparinga Solomon byayogera kati ne Kyakihiro byayogera. Kyakihiro at least si at least Kyakihiro kale ya at least side ze zaali zamanyikibwa dda wadde ate okusinziira muzeewe bye yayogeranga amaze okusinkana President Museveni ndowooza ojjukirawo ku bya Guild President Makerere biki n'agamba okoze bubi nnyo biki bawadde tebasuubira nti asobola okuddamu n'akola ekintu nga kye yakola luli okuba independent ku position NUP kwesimbye. Lwaki aba NUP balowooza nti Kyakihiro alina kuba wa NUP era lwaki Kyakihiro byakola babivunaana Chairman Nyanzi? Tukubire waawo tooki tulabe. Omulundi guli Kyakihiro namwogerako n'enjogera ensonga ne mbabuulira institutions zina enkola yaazo. Era ne mbagamba omwana ali mu doketi yennyini y'obuweereza. Byakoze nali siina kyemunenya. Kuba Guild President. Nero n'ebintu by'ensi eno bizibu, nze nsobola okuwa example. Oyinza okuba olina ekintu ky'okkiririzaamu naye nga tolabawo mukisa ofuna buweereza.
kubanga njagala tuddeyo walaze bayita structures ez'ekibiina ezizimbibwa abakulembeze balondebwa okusinziira olumu contribution yaabwe nebbanga lye babadde ne mu structure n'ekibiina naye ono omwana naye alina gy'afuga gy'alina amaanyi nga guild president e Makerere, which is one of the biggest universities in Africa. The biggest in East Africa. Oba in Uganda. In Uganda. Alina ebirooto bye ng'omwana naye ng'asobola okuzimbira n'atuuka ku kifaananyi ekinene. Youth leadership asobola okifuna because we've seen so many independent candidates. Naye nga balina gye basubscribinga ye emitima gyabwe nga bakimanyi. Ba youth bani aba votinga. Electoral college. Ndowooza electoral college. Naye njagala tuddeyo ku kifaananyi ekirala ekinene era nti NUP abo abantu be tugamba special gundi baziyita bata interest groups. Ojja kusanga ebitundu 99 abakulembeze ba kibiina kya NRM. Because NRM yesingayo abakulembeze abo. So Churchill bw'aba asobola okutugendera n'atufunira ekifo ekyo nga independent. It will be a bonus to the family. Abantu balina okukimanya baani abalonda. Si bantu bonna be balonda bino obifo by'obukulembeze. Naye omuntu asobola okukugirira, nsobola okukubuulira example. Wano waliwo abantu bensobola okugamba nti beesimbyewo ku independent tubalabye Kisoleri wa NRM ba mu makati. Liiningi najja n'agiwangula. Naddeyo mu kibiina n'atwala obuki. So omuntu waba alina byakkiririzaamu nga tebiku affecting atosobola kubanga NUP ekyo ekifo tesobola kifuna ku kadi ya NUP nkubuulira ne bwekola etya kusinziira ku current political environment nga bwekola tesobola. So Churchill waba asobola okugenda n'esimba independent ng'asobola okufuna omukisa ogukiwangula. It's okay. Abamuvunaana nti waki olekawo ekibiina kya kitaawo gwe n'ogenda independent ng'ate ekibiina kya kitaawo kitaddewo. Kitaddewo avuganya. Abantu balina ekintu kino ekibatawaanya. Balowooza ebyobufuzi abantu babitegeera nnero. Abantu balowooza buli muntu alina ku actinga direct mu politics. Bw'oba okyavuganya nakyemalira tojja kubeera direct mu byobufuzi buli kaseera. Era abantu baleme kulowooza nti buli kimu ekinaabaawo balina kubanga bakibanjulira. Kyovola nakugamba kwa nenkugamba waliwo abantu abali mu NRM naye nga basupportinga Mwami Kyagulanyi bamwani information egenda mu maaso mu state mu government eri mu buyinza. Era ng'abo tetubeetaaga kusala ku jjeeno because their role saawa zino egenda mu maaso ng'eri very important n'okusinga abantu abali wano mu kibiina nga we need them from a far distance. Kitegedde. So ebyobufuzi birala abantu balowooza ebyobufuzi tebiri direct, it's a deadly game whereby weetaaga nnyo abantu olumu abali mu far distance okusinziira omulimu gwabwe gwe bakola okusinga abali kuli close. Okay. Kati omuwagizi wa NUP agamba nti Kyakiiruke yagenze Nyanzi naawe kawempe ekulemye ng'omusango bagumusaliddemueyo abo bajega. Ekisooka this boy is 18 and above. Nero ozaala omwana atandika okunywa sigala nga tomunywa. Nanywa omwenge nga tokola ki? Tasobola. I'm giving you an example. Abaana bafunye nze nyina mukwano gwange. Nze nyina mukwano gwe sijja mwogera naye abeera sayidize ye Entebbe. Mutabani we yayiga emize gy'okunywa enjaga mpolampola mu banne. N'amutegeera n'amutwala ne ku counseling. Omwana ne bamukansolinga n'adda ewaka ng'olumu agibbirira n'ewaka n'agiyisa ku asikaali ne bagireeta n'aginywa. So ebintu ebimu nze saagala gamba never. Things happen nga tobyagala. Naye tekikuggyako kuba nti oyo muntu wo oba mwana wo. Ate ne ekigendererwa kyayinza okuba kyatambuza. In the near future it might be a benefit to us. Kitegedde. Omanya abantu batunula close wano kumpimpi near. Ne wala kibatunula abantu nze nakolanga n'Abayisirayiri mu telecom company egyo nakugamba nnero. Ne Omuyisirayiri yakugamba nga leave alone bino biwasoma at school. Sometimes ebintu ebigenda oba networks zivuddeko oba biki.
think outside the box. So many of our people bali straight static bwe bati nebyo obufuzi tebiri bwe biti chovola ba mwai Museveni sawa zinagira natunule eno ogere kulaba nga aleso omuntu gotasubira abadde opposition nagira eti najja yono nagira oti. So there are many ways of killing a rat. I always say it. Mulala agitegesa kitabo n'agikuba omuggo, mulala wagisamba wagitega amazzi. So nakyemali yatunino mutayiza mu ango zonna. Bona agamba omwana ntajja kujja ku independent. Kiba kitegeeza mulekedde nakyemalira. Abantu bonna abajjanga babe. Ne bwo bomanyi nti omwana azza ku independent. Tewali kintu kisinga musaayi. Gukyogamba omwana ono asobola okwagala Museveni okusinga kitaawe oba maama we. Asobola okwagala Museveni okusinga maama oba kitaawe? No. Osobola kyade wadde soka naye tulirako omwana eyalekawo kitaawe n'ayagala nnyo Museveni. Oyo yali mulala. Abate kiri wanda. Anti wuliriza. Tomanya obufuzi bino. Nero dawe okole research amala. That boy doesn't belong to that family. Excuse me. Sagalo kisulewo. Amazima matufu ensi yagamanya. Omuvubuka ensi ye family ye. Zedesekera byange. Omuvubuka bakuza mukuze. Omuvubuka bakuza mukuze. Toddayo komboza ebibuuzo bizibu. But anyway, blood is thicker than water. Exactly. So ways of engeri gye tuzannyamu omuzannyo guno abantu omubayinza obutagutegeera naye nsaba nnyo bagume bagamba lwaki tazannye nga Solomoni ng'azannyira ddala nga kitaawe. It is okay. Ekya Solomon nakyo nja kukyogerako. Kyogereko. Solomon emyaka egiyise emikadde yali mwana muto nga tekimukakatako kwogera ku byabufuzi naye bw'amaze okkula nga constitution emulagira bulungi era atuuse n'okulonda. So ng'omwana alowooza nti amaze okufuna okutegeera okumanya obudde butuuse naye okwogera ku nsonga ezinyigiriza bannansi naye nga mwe yeetwalidde ng'apiikinga ku taata. Ekyokulala kino njagala kukyogerako omwana ne bwe yabanga yaweza emyaka 18 ng'akyali mu ggwanga. It wasn't safe for him. So kabazadde be bali mu lutabaalo. Museveni yali alwana okujjako gavumenti y'Obote n'endala ezaaliko. Tabanu ne family baali Sweden. Era mpulira nnyo abajega nga bagamba Kyagulanyi abaana babatwala bweru bali bweru. Bonna tebali Bulaaya. Abamu bali mu family ye Emagere gye basuula abato basuubi n'abalala. So akuzeemu teyamugjawo nti amugye obujja. Naye omwana yagenda kusoma ne kaliya y'endala. So omwana tajja ate kubeera mu kaliya ya taata. Kitegedde. So abantu aboogera ebyekigega Solomon yavuddeyo n'atangaaza ebintu byalowooza nti bituufu. Okay. N'ayogera ku gavumenti ya Museveni byetakoze ne byasuubira byalikoze ng'omwana yenna concerned citizen. Solomon n'ayogera nga Munnayuganda alumirirwa awezze emyaka 18. So abayogera simanya teyalivuddeyo kwogera simanya yogedde ate no. Kyetugamba everyone has a stake in this country. Buli muntu asobola okuvaayo n'akola ki n'ayogera. Mukunja atasera bamuweereza ebbaluwa emuyita ku poliisi ye reporting ku luyimba lwe yayimbye olwa sitaani n'ateekamu liripazo. Tumaliriza. Summons, police summons nga zimuyita Omukunja atasera Makindye division Kampala district bamuyita ye reporting ku poliisi ye Kabalagala ku nsonga za cyber stalking ndowooza. Gwe musango gwe bamuloopye. Oluyimba lulabyeko Mukuyambala bwe saati ye NRM buli omu n'agamba omusajja akoze atya. Nayimba oluyimba mbu sitaani wuuyo oluyimba olwakatandisa omuleetera ebizibu. Ensonga eyo nga tumalirize n'ey'akasolo dakiika emu bbiri. Bantu bangi bakoze music ow'enkyukakyuka nzijukira muganda nga omugenzi addamu mulwana Mukama amuwummuza emirembe gyali yonna amusaasire n'ebyamusobako. Y'omu ku bakyasinze okuba n'oluyimba olusinga okuba olw'amaanyi olw'enkyukakyuka olwatambuza Dr. Kizza Besigye emyaka almost 15 ku 2. Naye yafuna challenges ezimu era nsuubira ebimu ku byamuviirako n'okufa. Mukunja
ng'ayimbye oluyimba olwo nabadde ndutunulamu ango nnyingi nze nga Farukwali waliwo bye nalowoozezza nti byabuzeemu n'ensengeka naye olw'okuba oluyimba lwankyukakyuka ye nga bw'agamba omanyi abawandiisi olumu tuyina osobola okuwandiika message nga nnungi nga nkusifu naye ng'eyina message gyetwala weewala nnyo ekintu ekisobola okuleeta njagala kiyita ntya okwesuula mu ntata direct ekiri so obvious waliwo empologoma olaba crocodile eyasamye noteekayo omukono ng'enjala egiruma nnyo 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 oba omusota guno ogwa timba timba bw'erya etwala ebbanga ng'ebintu bikyagiri munda waliwo bw'ebeera nga teri hostile bw'ogisanga nga yalidde nekkuta osobola n'ogizannyira ku mumwa kubanga eba tekyamira kakati bano bannaffe be tuliko bayala nnyo so message abantu bayimbye message of change naye nga bagipackaginze bulungi oba okategedde nga bagipackaginze ki bulungi Mukunya musajja muyimbi mulungi alina n'oluyimba luyo yakamala okuyimba olwa songa songa lwali packaged bulungi olumu ndowooza osobola okukozesa naddala nga message oyagala etuuke mu bantu nsuubira packaging tukirowoozeeko nnyo he was so direct yabadde so direct ate teyakomye okwo n'ayambala n'ebyambalo ebyabwe n'alumba direct okategedde so nze ndowooza abantu bonna bagezaako kuyiya music kyetaaga tetugenda nnyo ne tweteeka mu mannyo g'omulabe nga tugalaba kale Kasolo wamulabye Kasolo tumaliriza waliwo omukyala bamuyita Dokita Aisha abadde awo ng'ali kumbiranye nene nnyo ne Princess Amira era nga buli omu bagamba buli omu amanye waali ensonga ezimu tetuzoogerako tubeerawo ne tuzirabanga naye tuba tuzigoberera naye waliwo akatambi akaze nga te Dokita Kasolo ani Aruna Kasolo minister ate alagayo omukyalo omulala atali kubali abadde bamulwanira ngamba ono Sheekali ayinza okumanya ebintu bya haki zijja zitya mu Iraki kuba tosobola muvunaana musajja musiraamu ekisooka naye waliwo haki eyinza okwagala okuyisa ennamba waliwo abantu besaagala kwogerako naye kamwogereko njagala mwogerako mu mbeera eri standard Kasolo omusajja musiraamu omanyi bakyala baffe omanyi waliwo obulamu bwe tutambuliramu obusooka nga tunatuuka mu limelight oba bantu tumanya abasajja baba n'abakyala baabwe babataddeko nnyo ettaffaali abantu abala nga tebannabamanya babeerayo eyo naye bakyala baffe munnanga olumu baabayise mu mbeera eri enzibu ennyo olumu ne bakulubuka bakazi bato olumu ne bakaddiwa na mangu ffe abasajja mu nnekya tebakaddiwa nnyo kwenkana bakyala bw'osanga omusajja ng'asinga omukyala emyaka 5 omukyala osanga akaddiye ennyo ku musajja either omusajja nga yali asinga nnyo omukazi emyaka nga 10 bw'osobola okusanga almost bali mu level yemu ey'okkula ey'endabika so Haruna Kasolo ng'omusajja omusiraamu abakyala bonna betwogerako bano bakyala be batongole Baamira bakyala be batongole koza Amira naye aba musiraamu Amira waffe ne Masaka wano kirimya bisanje awo we yamuwoowa omukyala omuyimbi naye abakyala bano abapya abato baagala nnyo okwemulisa okukavalinga abakyala abakadde si bakyala bakadde abakyala baasookawo kade jjukira mukazi wattu oli tayimu limelight Kasolo alina Dokita ono ayagala okwemulisa alina n'ono Amira ali mu limelight so baagala kulaga nti omusajja bakoze ki waabwe kati n'abakyala bali kyovola oli omukyala yazze abakyala asigala agamba naye gwenza atandagamu bantu kiki ennyo yali
yali kibachi Kenya eyo mukyalo yamuleeta namugamba yamugamba I brought you here. At the press conference, tell them you have no co-wife, no other wife other than me. President Nagamba, I only have one. So, omukyala ayagala kakasa abantu nti bano bonna abakulabye ne ku status gy'oliko singa teyalinze tewali tuuso because olaba kasala ebigambo bye badde ayogera wabiwulidde ono mukyala wange wessiri ye musigire ensonga zonna za constituency yakola ki yazimala omukyala amugamba nange mpa ku mayinja Minister Kasolo bamukoze kaki mpa ku mayinja okitegedde bana abakulabye essaawa zino ng'ofuuse minisita ne bakulabanga ekyomuwendo nze nkutaddeko ettaffaali twasulanga mu kayumba akabi nze nkugololera nze nkwoleza nze akufumbira ekituufu kiri nti bano bakulabye otuuse konnyonnyodde bano ababiri abadde balwana bakyala bafiruta ne sikini talina nnyo na pressure bakulaba okoze eki akahaga wakalabye Kasolo ng'agezaako kwebuzaabuza bakamukutte ku mpaka Honorable Minister Kasolo bamukoze kaki bawulire kale we out Saturday katugende tunyumire ku ndiba we out